kakensa yatuuse dda kwali ku ground tulinze mu district. Akatambi kentandise nako ke k'omwana mulenzi wali ateekingisa munnange engeri gy'abadde alabiddwako wali nga atuuse wali eddeni maka wali wonna ate munnange gwe alaba Jamina Tiogi. Mwana mulenzi ono alina show wano eddeni maka era nga alabiddwako nga atuuse era nga wolabaawo nga omanyi kingisa ate tasobola kwerabira kuba wamu wali ka vibe. Yeah man, book your tickets in time. Tutuuse kigenda kuba kikambwe kuri Copenhagen. Namwe n'abajali banga bali muri omusaleeko nga kukyali wano onyonyi bwa saawa emu dakiika 4 dakiika 3 dakiika wa kakensa yatuuse dda kwali ku ground tulinze mu district. Tubaddewo mu bwavu nga tuli basanyufu tugabanye engoye ne tugabane engatto tutambula ffenna tuwangula ffenna era omu bwafu kakati munnange mwatu omuyimbi Pallaso wuno munnange avuddeyo oluyimba ababaddewo mu butongole luno munnange alweze oluyimba luno okusinziira ku video lyrics ze kosa n'ebifaananyi byateekamu okubeera nga byateeka ku sound eno oba ku luyimba luno ababaddewo mwalimu ebifaananyi munnange wali ate ebyabayimbi ab'enjawulo nga Bebe Cool, Kingisa, Dr. Jose Chameleone kosa n'abayimbi nga Spice Dana ate wali ne Shiba Kalungi abayimbi bayitirivu kakati no wuno munnange ng'oluyimba luno lulaga nti no munnange ate luyimba lwaleese munnange olugatta munnange ate ab'emikwano oba munnange ate wali abantu ab'enkizo kakati no nekiraga nti no mwana mulenzi ono oluyimba luno alutadde naye nga oluyimba lulimu kye bayita message bambi. Oluyimba yalukoledde mu studio eya Kabi wali wonna munnange gwe alaba Jamina Tiogi bannange oluyimba lunyumirawo nga lutandika wa Pallaso mutabani wa mayanja eyakuba hasa emitala wa mayanja kuva ku kaseti paka ku CD nga tukolanga n'akasente tetuganja. Oh my God, oluyimba lubadde so amazing. Naye nga osobola bambi okubeera nga olucheckinga kuko wali ku YouTube channel ye munnange ate Pallaso wali wonna nosobola okubeera nga ate munnange naawe nosobola okuba nga naawe ate nga weewuliriza ku luyimba luno naye nga oluyimba maanyi gwe mugana wange gwe alaba Jamina Tiogi lucheckingeko ku kaseti paka ku CD nga tukolanga n'akasente tetuganja. Muli mutya abanywanyi muli mutya temukiriza nga sente zikyuse kye tulina tubaddewo mu bwavu nga tuli basanyufu tugabanye engoye ne tugabane engatto tutambula ffenna tuwangula ffenna era omu bwafu natubeera naye nga bweki ate bwekitambudde esaidi eno munnange gwe alaba Jamina Tiogi checking up.